kyogambye kibulamuko katono biidhinillahi tabaraka wataala kakati liilmika liuallimaka laalli antafiu biha wa biidhnillahi tabaraka wataala amama allahi azza wajal walaalla man yasmauhu yantafiu bihi bwowuliranga biidhnillahi tabaraka wataala ngaomuwalimu agambye nti muttafaqun alayhi oba ng'osomya abantu hadithi ngeri kekigambo nti muttafaqun alayhi nti bagikiriziganyako omanyanga kino wammanga kiba kitegeeza hadithi gye bayita muttafaqun alayhi yeba yakkiriziganyizibwako wakati wa imaamu musilimu ne imaamu bukhari nga bombi bagifulumya bagiwandiika naye on condition okozesa ekigambo ekyo ti muttafaqun alayhi on condition nga ittafaqa ala almakhraja bana hadithi yo batugamba bati okubeera nga bakkiriziganya mu nfulumya yaayo ng'eva ku sahabi y'omu mu bombi era ng'ajogera ng'oli bwe yajogera ng'ono bwe yajogera makulu nga bukhari bwe yajogera nga musilimu bwe yajogera tukitegeera senga bukhari aluka sirisiraye n'agituusa ku abdullahi bnu masudi radiyallahu anhu oba n'agituusa ku abdullahi bnu umar radiyallahu anhuma n'agamba nti yagamba nti nabbi yagamba kati bwe tutunulira hadithi eyo nga ne mu musilimu mweri nga nayo bwetyo bwerukibwa paka ku abdullahi bnu umar radiyallahu anhuma n'aga nti nabbi yagamba bwatinoba kitegeeza nti hadithi eyo muttafaqun alayhi jo yakkiriziganyizibwako fi lmakhraja ibnu umar sirisira yeeyo amatanyi geego bukhari musilimu kitegerekeza bulungi wabula waliwo omusajja omu era naye mukugu na hadithi ya ayitibwa abulbarakat abdusalam bun taimiya yawandiika ekitabo bakiyita muntaka al akhbar min ahadithi sayid al akhyar kitabo kirungi era musajja shaukani nakinyonyola ate buto hadithi zizimu nakaliko kuzinyonyola yena kati nyonyola eyo yakola ku hadithi ezo kuzitaggulula okukola ki n'agiyita nailul awtar kiraba nailul awtar sharufu nailul awtar sharufu muntaka al akhbar okiraba kati oyo ye owa muntaka al akhbar yibo olaba bw'osanganga munailul awtar omusanganga muntaka al akhbar ng'akugamba nti no muttafaqun alayhi aba ategeeza bukhari musilimu ne ahmad ne musnad ya imamu ahmad tegeera nga bagamba biidhnillahi tabaraka wataala misomo gyaffe gyayita nti musnad ya imamu ahmada yemu ku maserekero amakulu musnad ahmad yemu ku maserekero amakulu ennyo mu ddiini y'obuisiraamu eno eritereka sunna za nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam terekero kkulu nnyo olwokubanga mulimu hadithi kumpi emitwalo ena nga bakugu batugamba bonoba ofunye musnad eriko tahqiqi ya muhammad ahmad shakir alhamdulillah kubeera nnungi naye teyagimalako allah n'amutwala yali musajja mumisiri teyagimalako allah n'amutwala bonna bange yekubuza zengezako okufuna ya shuaibu al arnaut eyo nayo simbi nungi biidhnillahi tabaraka wataala wadde nga shuaibu oyo abamanyi ennaku zino bamufumita bamwemulugunyamu ebintu bingi n'abamu ku banne bakola nabo mu misomo gya hadithi naddala ku kitabo kya takribu tahzib ekya sheikh almuhaddithina ahmad bun hajar al asqalani bye bakyogerako al arnauti sibyali birungi n'olwekyo musnad yeyo musnad nkulu nnyo sitowa nkulu nnyo ya sunna za nabi muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam era abamanyi abamu batugamba bamuhaddithuna abaasiliyen ab'omulembe gwaffe guno gwetulimu batugamba ate era nga kituufu biidhnillahi tabaraka wataala nti waliwo hadithi ezimu eziri mu kitabo kya imaamu ahmad bun hambali ng'obutuufu bwazo obwakayakamu bwazo obutukuvu bwazo mu sanadi bw'amaanyi n'okusinga ezo eziri mu bukhari n'okusinga ezo eziri mu musilimu n'okusinga ezo eziri mu abu dawuda mukitegera bulungi makulu nga osanga hadithi ebitabo kya imamu ahmad nga ntuufu nnyo mu sanadi n'okusinga hadithi eziri mu kitabo kya imamu al bukhari tukimanyi biidhnillahi tabaraka wataala nti basajja abakugu banna hadithi nga bazahabi
Al-Albani bayino hadithi nge mubili bwezi tezebe mu lubunya mu Sahih al-Bukhari ne mu Sahih Muslim era bagamba nti mulimu ne bupati obumu buli mu diraja ngaka kagamba nti famani sadaa yufina zuratahu falyafal ndi wategera ko ne wuzu eri hadithi endala ya Muslim je mu lubunya mu tugimanyi egamba nti omusajja yajja wali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamusanga atuddamu ne Aisha radhiyallahu anha namubuuza ya Rasulullah singamba negase ne mukyala wange nene sivaamu mazzi gazaala abaffe tekati bwako okunaaba namugamba nti nze nono amakulu ne Aisha tukikola nere sanaaba kiraba abakugu balinamu obumulumulu ku hadithi eyo neri gitugambye era mu Bukhari mulimu ne hadithi endala eyogera ku mukyala Maimuna bwe mbanga terabidde nga agamba Bukhari nti omukyalo oyo yamuwasa nga akyali mu mikolo egya hijja kyokka nga te mu hadithi ya musawo kya Imam Ahmad bin Hanbali agamba nti no omukyalo yennyini agamba nti yampasanga mu maze okutukula halalan era Imam Ahmad kyava agamba nti no walmara waalam bi amri nafsihi omuntu yabasinga okwemanya ebimukwata nolekyo oli kyeyagamba kituufu kye Bukhari kyeyagamba kituufu eri mu Bukhari eva ku Ibn Abbas nga sanadi yayo ntuufu nyonjo kiriko mutawana gonna naye kitegerekese bulungi bigende ndeka bakasa bwoba oyagala okusanga hadithi ojja kusanga Albani wayogerera ku bintu ebyo ojja kusanga mu silsila sahiha ne bwogenda mu al-Ba'ith al-Hadith ekinyonyola gundi mufassali ya gundi ya ilmu al-hadith ekya Ibn Salah ojja kukisanga nga akyogerako bwe yalinga akola ta'alikati naye kati wona osange eriko ta'alikati za al-Halabi muyizi wa Albani nungi nyonyole naye baraka ya nyonyole boni na zingasiya ikira ubanga tofunye al-Ba'ith al-Hadith mustalih oyinza kugenda ku al-Muqidha osobola okufuna al-Muqidha ya muyizi wa Albani al-Hilali nga yaginyonyola anyonyola muyani anyonyola ya Imam Az-Zahabi era ne yali awandika omusomo wa hadithi nungi ekirala era mu Bukhari omu abakugu b'inziri naye tabaraka wa taala ne beemulugunya mu hadithi jawabu bibili ne tabaraka wa taala beemulugunyamu ya musara Maimuna kubera ndiyo ya mwaka wabula wonokanga nga sanadi ntuufu ya hadithi b'inziri ne tabaraka wa taala mujja kunsonyiwa okulimirira kono katono olw'ensonga ekirimu mu kitegeeza muttafaqun alayhi wonosanga nga hadithi nga bakugamba nti no أخرجاه متفق عليه أخرجه البخاري وأخرجه إمام مسلم بن حجاج النيسابوري وفايو أبقوا حديث باري بانجي أبو عوانا وبن النيسابوري دوزا نزوى ابن معين فأبو يعلى باني بمن غسر بإذن الله تبارك وتعالى الله والله بساسه فسجل من حديث بإذن الله تبارك وتعالى وانجا ونين في الدين ngabakubwa batugamba mu hadithi nchini bucha kumwachanga Bukhari ne Muslim musio nate zirimo obusilamu butabuka kubanga bize nashe basasana ubanga bintu bingi nnyo obalirire bintu byokolo okuva ku macha okutuusa oluggulo mu Qur'ani tubuuza ko na 10% ngokolede ku aya ya Qur'ani ngokujjako eri eganti atii'u Allah wa atii'u ar-rasul qul atii'u Allah war-rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin kiraba bagambe nti mugondere Allah mugondere n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe banaabanga bakubiye amabega ne bagaana zeni bakimanye nti Allah tabaraka taala tayagala bakafiri ekyo nno kikulu nnyo nolwekyo abamanyi na hadithi batugamba nti Bukhari bwe bawo ne Muslim ne bucha kumwachanga tewali zeni abatobere bagenda kumenyeka olulimi katika kyawagulu nnyo ene bakatuzeyo bosanga hadithi ya Bukhari ezi ndaki tabaraka taala nosanga hadithi ya Imam Muslim ng'omuwanyi omuwandiisi yagamba nti akhrajahu al-Bukhari akhrajahu Muslim ate togamba nga butereevu nti nno muttafaqun alayhi olwakati kakalika kabana hadithi nga bagandi wabula kiba kitegeeza nti nno Bukhari yagiwandika hadithi kituufu ne Muslim yagiwandika naye tezegattira mu sahabi era tezegattira ne mu sanadi ne mu nfuluma y'amatimu naye nga kitegeeza kikimu tegerekesa bulungi ekirala hadithi ndala gye mbadde magamba bamanyiire mu lugunya mu kitabo kya Imam Muslim ye hadithi eri egamba Nabbi sallallahu alaihi wa sallam agamba nti n'omusajja awaayo saddaaka afa yakweka saddaaka ye okutuusa omukono ogwa kkono okutuusa omukono ogwa ddyo lwe gutaamanya mukono gwa kkono kiguwaayo olaba enkirabu olaba engeri gye yeefuddemu nti agambye nti Nabbi sallallahu alaihi wa sallam yagamba nti omusajja yakweka sadda n'omusajja yali ayogera ku bantu abagenda okubeera obulungi amakulu abantu abalongoka bakkiriza bagenda okufuna obulungi Allah azza wa jalla n'agamba nti nno ye omusajja yasaddaaka n'akweka saddaaka ye okutuusa n'omukono ogwa ddyo lwe gutamanya mukono gwa kkono kye guwadde okiraba so nga ekituufu kiriti nti okutuusa omukono ogwa ddyo ogwa kkono lwe gutamanya mukono gwa
byo kyekuwadde ku lubanga byeyagira yawayo hakaza n'ebirala ekikulu nti bwagamba nti no mutafakun alayhi tukirabye akiraje ku Bukhari ne Muslimu nakyo n'indina tabaraka tukirabye kwa nabagamba n'indina tabaraka taala musomo gwa sijayita nti Bukhari ne Muslimu baaliwo mu mulembe mu n'oyo Tirmidhi yaliwo nabo n'oyo Ahmada yaliwo nabo baliwo ne Ishaqa ba Muhammad bin Ishaqa baaliwo ba Ishaq bin Rahawayhi baaliwo ba Abu Nu'aymi baaliwo wahakaza baali basajja bakubu nnyo Allah batasire nnyo bana hadithi biidhnillahi tabaraka wa taala nafakuwa abantu abanasoma hadithi ne bagondera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne babeera abantu abalongoofu Allah wanabakkiriza biidhnillahi tabaraka wa taala nawulira banyumiza ababeera Bungereza